Dachi Honorable Elias Lwimbazi MP omulonde ateekeddwa mu kitabo ekitongole oba mu kibanja ekitongole ekya gavumenti kye bayita gazetted book amaze okuyingiramu era kati essaawa yonna alindiridde kulayira okuvannyuma lwa pressure eteereddwa ba foot soldier bannayuganda bannakawempe nga babuuza lwaki MP waffe omulungi talayira essaawa yonna tulindiridde kulayira ate ye mu mboozi zaffe ez'olwaleero tukuleetedde emboozi y'abo abantu abazze bafa ennaku zino nga bafa mu bbaala masomero naye nga tebafiibwako naye ate yafiiriddwe mu bbaala olwaleero olw'okuba taata we munnamagye batandise okuggala buli kimu batandise okusibwa buli kimu ng'ate lipooti z'abakadde tetunnazifuna eyo nno nayo nsonga ate tukuleetedde emboozi oba pressure ebaddewo oluvannyuma lw'okuba nga Nalukola abadde tannalayizibwa ng'ate abantu beetaaga MP wabwe omulungi gwe balonda alayizibwe ebizze bibaawo n'ebibaddewo olwaleero ng'omukulu Nalukola akyaliddeko ofiisi z'ab'ebyokulonda abadde n'omukulu omukulu Lopu leader of opposition nga batambudde ku nsonga ezo antiru nga tufunye ekituufu era ebivuddeyo libadde ssanyusa kubanga olwaleero amaze okugenda mu kitabo ekituufu wali ekikakasa nti musajja yalondebwa era aliwo mu mateeka gavumenti ekkiriza nti yalondeddwa n'abeera nga obudde bwonna alinda kulayizibwa tukuleetedde amawulire mangi nnyo tukuleetedde Madam Teacher ng'atujjukiza oba ng'atunnyonnyola ku basajja bano nga babbalamu enneeyisa yaabwe gye beeyisaamu bayitibwa batya mu lubu lw'abannabyabufuzi abaliwo kale ebyo byonna ogenda bisanga mu mboozi yaffe ey'olwaleero oba mawulire gaffe ag'olwaleero kyenkusaba ki mu vidiyo eno girayikinge subscribinga bw'obanga olwaleero gwe mulundi gwe ogusoose okujja ku channel yaffe eno bambi subscribinga likinga ato sharinge gyokoma okusharinga bwino ono asobola okutuuka ku muntu omulala yenna ate era bwe bintu ebiri wano biba bisobola okumutuukako mu budde bwonna abalabi baffe abalungi tutandikire wano ku mbeera ey'omukulu Elias nga finally pressure gye tutaddewo Nalukola Lwimbazi amaze ne bamugazeetinga akakiiko k'ebyokulonda nno oluvannyuma lw'okateeka kuninga n'okateekako pressure ey'amaanyi kaavuddeyo ne muganda waffe ne kamugazeetinga nga bwe mukimanyi mwena olunaku lw'olwaleero nti SG waffe bakeddeyo nga bamalirivu okugenda mu kkooti okuwakanya ebyo General Museveni by'abawaaba wuliriza wano akatundu ak'okubiri awo nno tulinze alayire bulayizi atandike okuweereza abantu be ab'ekawempe ekyo kye bayita people power tebakuzikiza kubanga akakiiko k'ebyokulonda mubadde mutandise okuleetera abantu ebibuuzo bingi bye bazze boogera nti temwetengeredde bye bibuuzo ku bimu ebibakubiddwa emisumaali kati baba bakubye omusumaali ne bagamba naye nga bono buli kiseera bogamba tetwetengeredde omusajja katumugazeetinge kyamukisa mulungi mu mugazeetinge waliwo omukyala omukazi eyafiiridde mu bbaala emu ebbaala bagigadde mu bwangu naye kyewuunyisa nti essomero omwana ono mwe yafiira gyo tebannaliggala mu budde buno nga n'omusomesa w'eryo kulimu ku ssomero omwana ono mwe yafiira naye baamusse naye era essomero likyali open awo nno kyongera okukuzzaayo ku bibuuzo omukyala ono omukyala gwe eyafiiridde mu bbaala ebbaala ne bagiggala mu bwangu kikyenjagala okulaga abamu ku bantu b'omuntu eyafudde akoze statement eno wammanga nti bannaye bino ebintu bulijjo tubiraba ku social media abantu nga balina pain gye bayitamu nga bo balowooza tekisobola batuukako naye n'amala n'agamba nti ddala kituufu buli muntu bw'omulaba mu pain biba bya ddala naffe kitutuuseeko kikyengezaako okukulaga nti abantu abasinga tuvaayo ne tugamba baganda baffe babuzibwawo ne balaba baganda baffe abo ku kitebe nga bakulukusa amaziga Uganda government patrol netta abantu abo ne bakaaba abantu abamu babeereyo nga bali comfortable nga balooza tekisobola batuukako naye bo wekibatuukako ne bajjukira nti boyi bino bya ddala bannaye twongera okubagamba leero kiri waffe enkya kiri wuwo mukyabirabanga byakusaaga mubeera ne musanyukireyo maziga g'abantu naye tewe namwe bibatuukako bannaye
muveeyo mwogere nti ekimala kimala ebikolwa ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda si bituufu. Somero tebaliggalanga kyokka ate ebbaala omwafiiridde omuwala baliggadde kyokka ku ssomero baakatta abantu 2. Ebigambo bino era batulondenga baminisita abali mu ensa. Oli minisita ki? What type of minister are you? Balina foto obusobola bwa minisita oba beebo be balonda naffe batulondeko. Lwaki nakidde omuminisita omu ng'ali ku TV ng'ensi yonna emulaba yayogedde ebigambo bino era batulondenga baminisita abali mu ensa. Minisita ayimiridde n'agamba nti era abantu abo bakubiddwa babadde ne loole 6 eziriko amayinja. Minisita oyinza okuva ino oyogera ebyo ffe tetulaba. Oli minisita ki? Loole 6 bazikweka ku ludda wa? Lwaki tebazikutte? Ne bagamba n'ennamba plate z'emmotoka ya kundi yaleese amayinja loole giiru. Nojustifying abantu okuyisibwa obubi ng'otekewo kyonna ky'oyagala n'ekikwasa ensonyi. What type of minister are you? Balina foto obusobola bwa minisita oba beebo be balonda naffe batulondeko. Nga baggyeewo abantu ba bulijjo okuwolezesebwa mu kkooti z'amagye kyansanyusa ng'omulabirizi. Naye natandise okweraliikira bagamba nti bagenda kutuusaamu era zikole ki? Bakomyewo ababaka baffe bakyali tusaba ekintu ekireme kudda. Abantu ba bulijjo bawolezebwe mu kkooti eza bulijjo. Kubanga munnange lwaki nakidde omuminisita omu ng'ali ku TV ng'ensi yonna emulaba yayogedde ebigambo bino era batulondenga baminisita abali mu ensa. Minisita ayimiridde n'agamba nti era abantu abo bakubiddwa babadde ne loole 6 eziriko amayinja. Minisita oyinza okuva ino oyogera ebyo ffe tetulaba. Oli minisita ki? Loole 6 bazikweka ku ludda wa? Lwaki tebazikutte? Ne bagamba n'ennamba plate z'emmotoka ya kundi yaleese amayinja loole giiru. Nojustifying abantu okuyisibwa obubi ng'otekewo kyonna ky'oyagala n'ekikwasa ensonyi. What type of minister are you? Balina foto obusobola bwa minisita oba beebo be balonda naffe batulondeko. Omuntu ayinza okugenda ku TV n'agamba loole 6 ez'amayinja. Kakati nze balateekawo kkooti z'amagye nti bakwata n'essasi n'emmundu. Lwaki tebaleeta essasi ne baliteekako nga bankwata olina n'essasi liirino tutwala mu kkooti y'amagye? Kubanga bajja kukola kyonna oba ebyo byabaddewo nga tulaba kandi bwe bagala okutwala mu kkooti y'amagye onoowonerawa. So abantu baffe tukkiriza ebintu ebimu. Musimanya kkooti z'amagye ziyambako okulwanyisa obutujju ne kkooti zino zisobola okulwanyisa obutujju eza bulijjo. Kuli ffena naye kiri politiko. Kyetwalabyeko bajja kutta abantu baffe bajja kukwata muganda we bamuteekeko nti yabadde n'essasi oba omwana we oyinza obutakiwagira naye bajja kukwata mwana wo bajje bamukwate bamugambe olaba abadde n'essasi liirino ng'ogenda mu kkooti yaki? Onoogenda okuvaayo bana mwana ngo batutte ng'ebintu bimutuuse tetuwagira ebintu byonna ebibi olw'ensonga yonna. Ne bw'obanga owagira kibiina ki ebintu ebibi byo tetubiwagira. Tuyimire nga tuli muntu omu eggwanga lyaffe. Mukama yeebazibwe. Tuwagira ebirungi byokka. Towagira kintu kibi kubanga gwowagira yakireese. Enkya kijja kunyiga mwana. Nga olowooza tebikwatako. Bagambe mwana we bamukutte gundi bamukutte gwaki yakoze ki? Bamukutte n'essasi. Agenda mu kkooti y'amagye. Kubanga munnange enkooti z'amagye bakuwa biragiro mugambe bwe muti. Si bwe kiri abamagye bakulira ku order from above. Kati akuwozesa banamugamba nti neddo bamusalire omusango guno. So tetubyogera lwa bubi naye tubyogera lwa Uganda yaffe gye twagala. Mukama yeebazibwe. Uganda yaffe gye twagala ebeeremu emirembe kubanga tugenda kubeerawo emirembe naki n'emirembe. Ebyobufuzi tebitwawula. Tutule Uganda nga Uganda yaffe. Ebyobufuzi nyaga tuyizanye nga ttiimu z'omupiira omuzimanyi. Mukama yeebazibwe. Nga ttiimu z'omupiira bwe zikola ki? Tuli bannabyamizannyo. Oba oli wa Man U oba oli wa
abampagira abaali bakuuma akalulu nga kansala omwate nga minisita ku division y'e Kawempe ayitibwa Henry Bule inginiyo yava Kikaaya bamubuzizaawo ekiro kya leero azzeemu okulabikako e Kawempe batulugunyizibwa omulala bamuyita Saka William babatulugunya abasajja bo Ssebojjendo Museveni nga babakako okuteeka emikono gyabwe ku birayiro ebirayiro ebyo bye baagala okukozesa mu petitioni nga bya bulimba mbunno bawakanye nnyini obuwanguzi bwange ate nga naawe bakunoonyereza waali zudde nti yenze yawangula ne ku bikolwa ebyekka ebyakolebwa bikulagira ddala nti abasajja bo baali beekaka babeere nga be bafuna obuwanguzi ekitali kituufu. Jeno Museveni okimanyi bulungi wagenda mu nsiko mu gy'ekinaana wali onyiize olw'okubanga obululu bwa Democratic Party bwali bujjubbiddwa UPC era n'ogenda e Luweero aba DP gye baalonda ennyo ne bakukuumirayo mu nsiko n'olwana ng'olwanyisa kibba bululu munnanga abasajja b'okulembera nabo baabo be beesomye okubba obuwanguzi bwaffe ate ng'amazima gali nti ku mulundi guno Jeno Museveni ekibiina kyo twakiwangula ffe ab'NUP abasajja bo bayite baddeyo mu nkambi balekerawo okutulugunya abantu baffe kuba kifaananya bubi eggwanga lyaffe naawe kennyini bw'omusajja yali amanyikiddwa mu kulwanirira demokurasiya neeraba ebikolobera ebikolebwa ate nga gwali waggulu mu buyinza ze ndowooza obudde butuuse weekube mu kifuba abasajja bo bagambe bakole ekituufu. Bannakawempe North tukooyo bakubirira buli kaseera baagala tubalagaani agaanye okuteeka ebyava mu kulonda mu gazeeti nga tubagamba mugumiikirizeeko naye akakiiko k'ebyokulonda kalabika kawulidde ensonga yaffe era kagitegedde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ngeri y'emu njagala okutegeezaako ku Jeno Museveni nti nno munnange wawuddiisibwa ssebo munnamagye waffe omulungi baakuwuddiisa abaakugamba nti olina obuwagizi e Kawempe North ne basomba abantu ne babaleeta ewambogo nga bakulimba so nga babajje mu masoso g'ebyalo eyo munnanga abantu be wali oyogera gye bali bangi ku bo tebaava Kawempe kale be baafuna entengereze nga bamanyi nti tujja bawangulira n'eyo gye wajja ne boonoona ebyava mu kulonda mu kitundu ekyo. Mu kiseera kino okumanya abantu abo banafunye era tebalina bujulizi busobola kuyimirizaawo kuwaaba kwa nsonga bali ku kaweefube wa kubuzaawo na kukwata abantu bange abampagira abaali bakuuma akalulu nga kansala omwate nga minisita ku division y'e Kawempe ayitibwa Henry Bule inginiyo yava Kikaaya bamubuzizaawo ekiro kya leero azzeemu okulabikako e Kawempe batulugunyizibwa omulala bamuyita Saka William babatulugunya abasajja bo Ssebojjendo Museveni nga babakako okuteeka emikono gyabwe ku birayiro ebirayiro ebyo bye baagala okukozesa mu petitioni tobawakanye nnyini obuwanguzi bwange ate nga naawe bakunoonyereza waali zudde nti yenze yawangula ne ku bikolwa ebyekka ebyakolebwa bikulagira ddala nti abasajja bo baali beekaka babeere nga be bafuna obuwanguzi ekitali kituufu. Jeno Museveni okimanyi bulungi wagenda mu nsiko mu gy'ekinaana wali onyiize olw'okubanga obululu bwa Democratic Party bwali bujjubbiddwa UPC era n'ogenda e Luweero aba DP gye baalonda ennyo ne bakukuumirayo mu nsiko n'olwana ng'olwanyisa kibba bululu munnanga abasajja b'okulembera nabo baabo be beesomye okubba obuwanguzi bwaffe ate ng'amazima gali nti ku mulundi guno Jeno Museveni ekibiina kyo twakiwangula ffe ab'NUP abasajja bo bayite baddeyo mu nkambi balekerawo okutulugunya abantu baffe kuba kifaananya bubi eggwanga lyaffe naawe kennyini bw'omusajja yali amanyikiddwa mu kulwanirira demokurasiya neeraba ebikolobera ebikolebwa ate nga gwali waggulu mu buyinza ze ndowooza obudde butuuse weekube mu kifuba abasajja bo bagambe bakole ekituufu. Bannakawempe buli kaseera baagala tubalagaani agaanye okuteeka ebyava mu kulonda mu gazeeti nga tubagamba mugumiikirizeeko naye akakiiko k'ebyokulonda kalabika kawulidde ensonga yaffe era kagitegedde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tubadde tuze wano ku kakiiko k'ebyokulonda ku nsonga eyeraliikiriza bannayuganda bangi nnyo abamu ne baleetera obuteebaka kubanga bannakawempe baalonda omubaka waabwe Honorable Nalukoola Luyimbazi Elias balinze alayire tebalaba kyekigenda mu maaso ku nsonga eyo so nga bwe muze mulaba by elections endala bwe zigwa batera nnyo okutwala obudde butono nnyo
okugazetinga oba okuteeka bano abantu mu kyapa ky'eggwanga ekyapa ekyo bwe kiba kifulumye Parliament negenda mu maaso ne balayiza. Kakati tubadde tuzze wano okukakasa ekituufu tumitize bamemba b'akakiiko k'ebyokulonda nga bakulembeddwa mwami Byabakama era ne batusuubiza nti ensonga eyo bagiriko ne bagamba nti information bamaze dde ogisindika eri UPPC abakwasaganya ensonga y'ogazetinga oba okuteeka ebintu mu kyapa ky'eggwanga. Kakati bwe tuli awo naye naffe ne tubagamba nti ensonga eno bagitwale ng'enkulu ennyo kubanga ebintu ebireetera bannayuganda okulowooza nti akakiiko tekeetengeredde byebyo engeri gye bayisa aba NRM versus oba bw'ogigeraageranya n'engeri gye bayisa abali ku ludda oluvuganya. Era babuuziza nti kijja kitya nti kibadde kyanguyira abantu oli ogenda kwesanga nga by election ebadde kisolo omuntu n'ava ekisolo n'asobola okugenda wano mu Parliament n'alayira mu nnaku 4-5 naye n'osanga ono weekawempe e Kampala kimuzibwalidde nnyo okuva e Kawempe okutuuka mu Parliament so nga bava Soroti bavaawa ne babalayiza mu nnaku 3 mu nnaku 4 n'ebirala bwe bityo gazetting process yabwe negenda mu maaso. Of course ensonga gye batuwadde nti nabo benyamivu ku mivuyo egyaliwo biki ebyo ne bagamba badde mu nkiiko ez'enjawulo n'ebirala bwe bityo naye ffe ne tubagamba abantu ba Kawempe kye baagala okulaba omubaka waabwe alayira era kyetulindiridde ffenna webalinyo. Kakati bano abasajja bajja ne futwa balina obukyayi ne bwakutunulira yenyinyimba kwenyinyimba n'obujono nenyimbwako ki mu nsi yange mwe yansanga. Kakati bino bye batandise okuteekawo nti nga batulowoozesa nti simanyi mbubowe baba tebaliiwo Uganda ekoma. Mwami Museveni bwe yajja wano yasangayo Uganda era wasangawo Buganda. Zino zonna ensozi zendabye mwegabanya eza Buganda kubanga ekisooka dakika ng'eggwako Mwami Museveni simulenyanga ye yekka wano alinawo beejenti be wano mu Buganda. Beejenti bamuyambyeka bamukolera emirimu gy'okweddiza ensozi okulaba nti Omuganda afuuka emmomboze ewaabwe e Buganda omuntu n'ova eri mu nsiko mayiro 8 n'ojja onfuula emmomboze wano ewaffe mu Buganda. Batubadde tugamba na bano buliza kyensembyayo tubadde tugamba na bano abakangaza ababayambako okutujja ku maapu abatufuula abajega wano Buganda teri yali agijooze n'awangula. Njagala kuwa ekisembayo banka enkulu eya Uganda eri wano mu Buganda. Parliament ya Uganda eri wano mu Buganda. University enkulu eya Uganda eri wano mu Buganda. Ekitebe ky'abakatuliki ekikulu mu Uganda kiri wano. Ekitebe ky'abaprotestante mu Uganda ekitebe ky'abagundi abasodokisi kiri wano. Ekitebe ky'abalokole ekinene kiri wano. Ekisaawe ky'omupiira ekisinga kiri wano. Kiki ekitali wano? N'olwekyo sebo twagala kubagamba zanyira ku Buganda ng'okimanyi nti ozanyira ne ku balonde ba Katonda sebo campaign muri balonde ba Katonda no Buganda omanyi ekigambo Buganda kitegeeza Buganda mukivunula buli muntu akivunula luwe Buganda kitegeeza muganda wange tuli baganda ba Katonda ugenda obuuze buli yali azanyidde ku Buganda gye bigenda bwe baba bakugoba ku ttaka Professor Ntwale Ntyaji nga tugamba abantu bafo kusala ku kibanja buba bubbi era teriteeka nalikaka muntu kwegula bw'ogulettaka eririka abantu obosikidde buvunaanyizibwa bwakuwa busulu ate tokkirizibwa ggwe atunda ekyalo nga kiriko abantu nga tosoose kuleeta abantu bakituddeko bw'olina okusooka okwebuuzaako. Essimu yange eri 0757 694 0757 69 4754 njagala kwetondera abantu bange nakaseke nti weekend paka ku lunaku lwe Monday mbadde busy nnyo nga tulina conference wangaala nnyo ayisa abasajja kabaka wa Buganda. Dr. Ira Isibwa Olwaleero mukirabye nti tuze wano ku Electoral Commission nga tugitegeeza nti naffe tukooye okubeera nga tuddamu ebibuuzo ebitali byaffe. Abantu b'e Kawempe North baalonda ne bamala era gwe baalonda yono kamwa koogera naye babuuza gwe twalonda lwaki talayira gwe twalonda oluvannyuma lw'ebbanga ddene nga tetufuna bukiise bunywevu olw'okubanga memba waffe wa Parliament omwagalwa w'abangi Honorable Ssegirinya bwe yali yakalondebwa yalwala ate yasibibwa n'abeera mu nkomyi ebbanga ddene oluvannyuma n'atwalibwa mu malwaliro ag'enjawulo abadde ku ndiri bambi musajja wattu nga tasobola kwogera bigambo binywevu
songa yali abirina eby'abantu b'e Kawempe North Constituency kati bamaze ne balonda omupya nga yono kamwa kwogera beebuuza lwaki omuntu oyo tatwalibwa mangu mu tteeserezo n'alayira nga tubategeeza nti Electoral Commission tennateeka byava mu kulonda mu kitabo ekitongole ekya gavumenti oba okukola kye bayita gazeti. Olwaleero tuzze gye bali ne batubuulirako nti mazima ddala nabo ensonga eyo bakwatako era nabo bejjusa olw'ebikolwa ebyekko ebyettima ebyettemu ebyakolebwa mu kalulu ako ne batutegeeza nti bamaze okuweerezaayo ekiwandiiko ekyo ekitongole kifulumizibwe mu kitongole ekya UPPC mu bbanga eritali lyawala. Nabwekityo tutegedde nti alina obuvunaanyizibwa kaakano okufulumya ebyava mu kulonda okwo kyekitongole ekyo kyenjogeddeko. Tujja bategeeza singa tunaalabanga nabo bakandaaliriza ne batafulumya tujja babuulirako nga tugenda obbakyalirako abantu abo baatugamba batuula Ntebe tujja kgendayo naye bwe tunaalabanga basusse nga bakola nga bwe baagala. Mu ngeri y'emu njagala okutegeezaako ku General Museveni nti nno munnange wawuddiisibwa ssebo munnamagye waffe omulungi baakuwuddiisa abaakugamba nti olina obuwagizi e Kawempe North ne basomba abantu ne babaleeta ewambogo nga bakulimba so nga babajje mu masoso g'ebyalo eyo munnange abantu be wali oyogera gye bali bangi ku bo tebaava Kawempe kale be baafuna entengereze nga bamanyi nti tujja bawangulira n'eyo gye wajja ne boonoona ebyava mu kulonda mu kitundu ekyo. Mu kiseera kino okumanya abantu abo banafu nnyo era tebalina bujulizi busobola kuyimirizaawo kuwaaba kwa nsonga bali ku kaweefube wa kubuzaawo na kukwata abantu bange abampagira abaali bakuuma akalulu nga kansala omu ate nga minisita ku division y'e Kawempe ayitibwa Henry Buule inginiyo yava Kikaaya bamubuzizaawo ekiro kya leero azzeemu okulabikako e Kawempe batulugunyizibwa omulala bamuyita Saka William babatulugunya abasajja bo ssebo General Museveni nga babakako okuteeka emikono gyabwe ku birayiro ebirayiro ebyo bye baagala okukozesa mu petitioni nga bya bulimba mbunno bawakanye nnyini obuwanguzi bwange ate nga naawe bakunoonyereza waali zudde nti yenze yawangula ne ku bikolwa ebyekka ebyakolebwa bikulagira ddala nti abasajja bo baali beekaka babeere nga be bafuna obuwanguzi ekitali kituufu. General Museveni okimanyi bulungi wagenda mu nsiko mu gy'ekinaana wali onyiize olw'okubanga obululu bwa Democratic Party bwali bujjubbiddwa UPC era n'ogenda e Luweero aba DP gye baalonda ennyo ne bakukuumirayo mu nsiko n'olwana ng'olwanyisa kibba bululu munnanga abasajja b'okulembera nabo baabo be beesomye okubba obuwanguzi bwaffe ate ng'amazima gali nti ku mulundi guno General Museveni ekibiina kyo twakiwangula ffe ab'NUP abasajja bo bayite baddeyo mu nkambi balekerawo okutulugunya abantu baffe kuba kifaananya bubi eggwanga lyaffe naawe kennyini gweomusajja yali amanyikiddwa mu kulwanirira demokurasiya neeraba ebikolobera ebikolebwa ate nga gwali waggulu mu buyinza ze ndowooza obudde butuuse weekube mu kifuba abasajja bo bagambe bakole ekituufu. Bannakawempe North tukooyo bakubirira buli kaseera baagala tubalagaani agaanye okuteeka ebyava mu kulonda mu gazeeti nga tubagamba mugumiikirizeeko naye akakiiko k'ebyokulonda kalabika kawulidde ensonga yaffe era kagitegedde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Babayita useful idiots. Ekigambo useful idiot kyava Russia eyo ng'Abarasha abali mu buyinza bali bafunayo abasajja n'abakazi abatamanyi na kigendererwa kyabwe bali ekibakwasiza obuyinza nga abasajja abo bali badde ku ludda lw'abali abakaaba nye n'amuleeta wano ono useful idiot n'atandika okukolera oli naye nga tamanyi na kigendererwa bano basavinga tamanyi na kigendererwa kyabwe eky'omumaaso gendo ki it's a political term si kigambo kya kuvuma ngenda kinoonyerezaako useful idiot nga bw'olabira ddala bbalamu nti agenda kirungi naye tokiddamu nnyo President Museveni abalinga bbalamu kirungi